Chosen Becky si birungi eno bavuddeyo ne babeera nga bamutabukira kwossa n'okumulabula. Ani amulabudde? Happy Powers. Happy Powers talina bigambo birungi eri omuyimbi waffe Chosen Becky nakawere waffe Omo bwati. Avuddeyo n'alyoka agamba nti nno kyabulabe nnyo okuba nti nno Chosen Becky omubiri gwe taguumuza nga yakamala okuzaala. Anti jjukira nti ono yalabiddwako ku kwanjula okumu ng'agenza okuba nti nno aperforminga. Era Happy Powers ajjeeyo mbu Chosen Becky we yali omwana we ow'okusatu mbu munange yagenda ng'amaliriza okuzaala n'abaako ja performinga ku kwanjula okumu. Ate mbu wayitawo emyezi mitono n'abeera nga azzeemu okufuna olubuto mbu kino kya bulabe. Chosen Becky mbu yeetaaga okuba nti n'omubiri aguwummuza. Ne wabaawo wano munnange amwanukudde n'alyoka agamba nti Chosen Becky okugenda ku mukolo okuyimba n'okuzina nga wayiseewo ennaku mukaaga joka nga yakamala okuzaala mbu abamu bayinza okukitwala ekyolusaago abamu ne batandika n'okugamba nti munnange Chosen Becky ye Mukama yamuyamba tawulira bulumi mbu naye kino si kirungi okwo kuba kubonaabona omubiri yeetaaga okuba nti naate aguwummuza. Ng'era tukyali wa Chosen Becky twegatteko tubeere nga tuyozaayoza omwana we Heather yabadde birthday ye olunaku olw'eggulo era nga taata munnange Dictator Amil n'abeera ng'ateekayo obubaka obulaga nti no munnange ayozaayoza omwana we. Naye ekyasinze okuba nti naate akisesa abantu n'okuba nti no bamusabula ku mutimbagano ebifaananyi obwedda byateekayo nga bifaananyi bya dda ng'omwana muto nnyo nga wogerageranya ebifaananyi oba vidiyo ne kaakati omwana bw'afaanana nga byawukanira ddala ne batandika okuba nga bamusaasira mu comment section ate abamu nga bwe bamusabula. Waliwo eyavuddeyo n'alyoka amugamba nti okwewala responsibility kati laba vidiyo oyina ya 2:10 bw'atyo bwe yavuddeyo n'alyoka agamba. Ono n'agamba nti aba afaanana Heather. Ono n'agamba vidiyo alina nkadde musajja wattu. Ono n'avaayo n'agamba nti Amiri omwana kati yakula dda. Bw'atyo bavuddeyo ne bamugamba nti omwana yakula dda mbwe kitegeeza nti alabika abaana tabafaako tabalaba n'obuyambi ndowooza nga takyabawa kubanga vidiyo z'ayina nkadde. Ate munnange wano bambi Dictator Amiri yavuddeyo wakati mu nnaku n'alyoka agamba nti amiisinga nnyo omwana we era bw'atyo bwe yabadde ng'alina akayimba kayimba okitegeera ne Dictator Amiri asinga kwagala Heather alayika gwasinga okwagala kale yamufaanana nnyo naye ekyo si kibi. Naye munnange bamusabudde olw'okuba nti nate vidiyo bwedda zaateekayo nkadde nsonga ate kati abba wa Chosen Becky Ssekajja yo bwedda ateekayo vidiyo nga mpya nga woole mu kulaba awo munnange ng'omwana bamututteko wali eri okuba nti nate bakuza amazaalibwa ge. Bwe bityo nate we biri erudda eyo. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Mukwano gwange omulungi soboka vidiyo eno obeere ng'ogimpeera like ate era obeere ng'okomentinga ku mawulire ge tuli mu kuba nti nate tukuwa. Katubeere nga tweyongerayo. Prima taggwayo wuno avuddeyo n'abeera ng'ate comparinga Gomesi ya Chosen Becky kwossa n'eya Lydia Jasmine. Anti kigambibwa mbu Lydia Jasmine yakoze omukolo mbu kubanga munanga abayimbi basusse okuba nti nate babakozesa mu bulango bw'okulanga zi Gomesi. Naye katubeere nga tukuwa Prima. Talk about Jasmine, I don't know if it was her mukolo, to be honest. Sagala sala kigambo, but she looked good regardless. Si kyekyo. Lwakubaka bukala bwabuzeemu. I think me, personally, I feel like Lydia would look more beautiful than that. But she still looked good. Nzemba na Lydia, kwa Lydia mkazi mulungi. Mulungi nyinyi mpuliranga yabadde alina okusinga kaawo. Chosen Becky ye yasinga kaawo. Chosen Becky bambi. Naye bannange abakwata zi vidiyo. Vidiyo y'oluyimba lwa Chosen Becky ye mugole akyasinze okuba ne transformation. Eri transformation we bamukuwa live. Ne bakuwa n'omugole.
Enyindo yafuna wati ne akakubo ne banyipamvu nsongovu. Oli edit chikachi. Mute mwajiraba. Juzi nalijiraba naye ne ngamba yeah. Banange. Chobo manya. Nabadde la video ye. Omula ku TikTok bwati noga osegede nga wabera ku TikTok. Enaku zabadde nga ali lubuto. Yeah. Kala tunomulaba ne ku video yose ogamba nkugambe oli mwana bamukyusa nga n'oba ofato saabu takkiririza mutanso gwe yakyuka. Talk about her with his ex. I don't know. Kama bulieko omuntu waba takwinamu omwana taba ex wotemwesiba ku bantu. Muwala w'omugenzi Kalangwa avuddeyo n'atabuka agambye nti taatawe baamusebusi. Mbu baamusebusi okuba nti nate bafuna oba batwala ebyobugagga bye. Baani abaamuse katubeere nga tuganonyerezaako naye nga ffe kye twategedde nti yabadde accident oba accident yabadde nga bagigenderedde awo tetumanyi. Naye muwala waavuddeyo n'alyoka agamba nti mwamuse lwa bintu n'atandika okuba nti nate abitulaga. Katukuwa akatambi. Anti mwamuse kutwala bya bugagga bibino mu bitwala embwa mmwe. Mubiraba. Mulaba ennyanja. Bwamwe mujje mubiraba. Bwamwe mujje. Mujje mulabe. Banakumwa abadde abaterayo n'obuyumba bw'okubeeramu. Ate mwina bye mubeera. Kitegedde. Agala muziika wali. Tanaziiza. Mujje mumulye. Mujje mumulye embwa mmwe. Subscribing and liking leka ubakabwawo mu comment section. Eddie Kenzo Edilisa Musuza wuna avuddeyo nalyoka agamba nti ebifaananyi bye mwafulumya tebyali bituufu mbu n'okutuula waliwo abaali babatuuza ate nga yafuna ne kaadi kaakati mukkirize mugande mbu presidential advisor. Akatambi kaakano njagala twogere ku kifaananyi ekyafuluma abantu kye bayogerera nnyo nga bagamba nti Kenzo baamugoba omukulembeze yalinga ali mu kuso yalinga ndi baakugoba wali otudde mu ntebe z'aba minisita ate you are not supposed to be there. Ekintu kyali kituufu teri yankwatako teri yangoba. Protocol ya Foreign Affairs yali in charge netutuuza bulungi era omukolo netugunyumirwa. Ebisigadde byonna naffe twabirabira online. N'oyo omusajja gw'olaba gwe balaga nga nkwatako saamulabako salabako ku muntu wa yero kujja kunkwatako anywhere. Omukolo gwali abantu abali in charge of okutuuza abantu yali Foreign Affairs. It was not NRM. So saamulaba nako oyo baamuteekawo buteesi okunkwatako okola biki tebyaliwo. Just AI yali mukola omulimu bweguto naye it's not even about kono nalinyo but there is a way ngeri gye babikolamu kati abamanyi AI bakimanyi. Kubanga n'abamu baagamba nti bwe bakugamba ositukewo mukyala wo n'anyiga n'akambwala olwamala ne mutambula ne muva ku mugo. Was it true? Tebizegaye tebyaliwo. Nange byonna mbirabira ku internet nga bw'obiraba naawe. There is nothing happened. Bwe tebyakuluma ku mutima. Kino kye njagala okumanya. Sobola genda ku mukolo gwe siriika invited. Okitegedde. Era I was invited era invitation yange we yali alina okutuula we natuula. So I don't think isobola okweyita ku mukolo kwe siitiddwa. Another thing, I'm a senior presidential advisor. You understand? I'm a senior government official and I was invited. So invitation ebe kulaga bulungi wawo oli supposed okubeera. So ebisigadde nsibitege. But bino tebyakunyigiriza ku mutima gwo kubanga oli musajja wa kitiibwa olina ebitiibwa bingi omuntu nakkola mwaka akambi. Kino ekyanyigira lwa nsonga. Kati
abantu ba technology babawa obuyinza okutukolamu byonna bye baagala, and what can we do? You just let it go. Twakulabako ne Ozambe ng'oyogera naye naye ng'Ozambe alaga nti ali mu bulumi nnyo okusinziira ku byagamba nti Mudra yamubba ssente ezikunikiriza mu miliyoni 10. N'ogenda gikwasaganya otya? Mbeera nagimala, twagituulamu ne tugimala, beekubira omulanga, bankubira. Ozambe yasooka nankubira, nali ndi awo nga ne Mudra naye ankubidde, ne mbakwasaganya, ne tutula mu meeting ezawerera ddala nga ndowooza meeting 3 mpaka twatuka ku nzikiriziganya ne ttiimu zaabwe zonna. Then tukaisa ne tukkiriziganya, meeting yasembayo ne tuyita abantu 5. Bali abayimbi buli omu ne manager we, then ne producer yakola olimba. Ne bajja ne tubimala splits zonna ne tuzikola, era kati balyoke batambula bulungi. Batambula bulungi. Naye nga Mudra ssente ezo ze baali bamwogambako teyazibba. Era n'Ozambe yakiraba. Era akaaliwo bakagabana, ate nga ne Mudra yayita nabakafuna. Okusinziira ku bigwamu ebigenda mu maaso naddala ku bakulembeze be twali tulowooza nti bamaanyi mu ggwanga Uganda n'ebibatuukibwako kati, gwe tofunamu kwekengera na kutyamuko nti oba oli awo naawe kitimba kiyinza okugirawo ekiti ne kijjeewuwo ku nsonga z'abayimbi? Nze siri corrupt, ate mba nti nze siri corrupt, ndi mulambulukufu, buli kimu kyenkola nkikola mu lwatu. There's accountability for everything, so I'm okay. Kabakowuna avuddeyo atabukidde Federation. Olwo nno tuba twogera ku bakulu mu Federation nga tutandise ne Edrisa Musuuza. Agambye nti nno Palaso wa Federation, ate Palaso yali emabega w'okuba nti nate abayonoona emmotoka ya King Saha okitegera kwessa n'okumulumba. Mbu naye aba Federation balemereddwa okuba nti no batuuza abantu bano ababiri okuba nti nate ensonga bazigonjoola. Katubikuwe. Palaso bangamba si bangamba. Palaso mbu mukulembeze mu Federation. You guys, you should even mulowooze nga abakulembeze nga mba mukola ebintu bino baganda bange. Ekirala kyali wange omukulembeze akulembera aba Federation tuula na omuyimbi oyo ono saa mwangu wakwogera naye era saawulira. Ziza Bafana naye avuddeyo munnange n'alumba Eddie Kenzo ku nsonga za Palaso kw'ossa ne King Saha. Muganda wange King, kibinye kyakutuuseeko naye katukunoonyeeko. Bano abalwadde bandibanga ate baagala kujja obulamu bw'abantu mwana ate abasanyusa obulamu bw'abalala. Mbu tulina pulezidenti w'abayimbi, bantu abavunaanyizibwa bagenda kufa, baana bali mu kwekuba, tosobola kuvayo kwogera ku bintu weebiti ddala ng'omuntu alina amagezi mwana. Abantu tugenda kufa abantu abavunaanyizibwa mbina ebintu. Mbu tulina gavumenti mbusimanya beba baddere bayina teko kuma omuliro teko kusindika abatemu eri abantu abali mu kulwana okulaba nga aliwo embeera ekyuka mu Uganda wana abantu aba raising eddoboozi. Kijja kityamu okubeera nga mwana ensi mugitwala bwe mutyo. Kati muno bigenda fuuka weebitu kati abantu bagenda tuuka kufa mu mulyoke muzuukuke nga waliwo abayiwa omusaayi. Twabalondera ki obuvunaanyizibwa bwaki? Yenna ali mabega wa kino ekintu kyonoonyo ojja kukifuna. Yenna ali mabega wa kino kyonoonyo ojja kukifuna. Ensi mukama yajo kwanikanga abantu baffe tewali atamanyi nti babbi abantu bonna babbi bakwate babakutte kati ensi yonna kati babakwate bonna bonna okulaga eggwanga nti mukwata babbi bonna bonna mu banoneyo buli muntu yabba yalina kyeyabba mu batwale ensi etegeere nti mukwata babbi bonna bonna. Kyogamba okuvayo gavumenti neyanika amongo bakoze bubi oba tuyagala bamwanike mumukwate bulungi temumusanze namuntu temumusanze mumukwate bulungi. Abadde bagamba mbwabba nnyo abyati ebiti ani atali mubbi ensi eno Museveni yandifuza emyaka 4 nga tababbi tabaleka yabeerekera abalese ne bamubba okuva yajja nga babba kantanjagala nkubuli obubbi butandikize kwa Monge gwe kusookeddeko okubeera omubbi. Omanyi abantu egye babyemu eggwanga lino ensi yonna ebbye eggwanga lino ensi yonna. Kati njagala intelligence enoonyereza abo bakaliisoliisi buli muntu akoze mu gavumenti mugende mu mulondooli mutulage nti mukwata babbi. Kibaawo ky'okukwata Amongo kyakunyiizizza? Anyiizizza nze Amongo oyo saamwagira mu kisanja kiri
ekyaseeke ate simulinaako obuzibu biri byali byaseeke ne bibi oli owuliddeko Kadaga ng'ayogera kwa Amongi nga biwedde biri bibeerawo ne biggwa maama Kadaga akola bibye nainu kujjukiza okuba nti nate osubscribinga kwossa n'okuba nti nolikinga vidiyo eno mukwano kwossa n'okuba nti noleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo mu mawulire amalala twagala tubeere nga tukutwalako ewa Joel Ssenyonyi Honorable avuddeyo ku nsonga za Anita Among ayina wano kyagamba obuzibu bwa Anita Among nti ng'ovuddeko kuba nti mubbi abadde atandise okutunula mu ssuwaani ya mukama we era ng'ayogera mikwano gy'abamwetoolodde bakimanyi nti ono gye bujja agala kwesimbawo kuba pulezidenti kakati ne bagaa katukozese obubbi bwe tumukwate ku nkoona otherwise ababbi bangi abaali badde basibibwa nga tebasibibwa so kati ono bwe buzibu bwabaddeko ng'olaba structure za NRM atandizo ziyingira nga ne baabulirako nti gye bujja eyo njagala nange entebe eyo ennene okugiyingira kati kyovudde olaba n'ekitongole kati bwekuba kulwanyisa nguzi ekitongole ekya IGG kiriwa kubanga kyekisaanidde era kyekivunaanyizibwa ku nsonga zino IGG namuwandiikira emirundi ebiri namugamba okunoonyereza ku nguzi eri ku paalamenti neyebuzaabuza mu kiseera ekyo Honorable Betty Kamya neyebuzaabuza ne kati ne ku kino mwalabe IGG yavuddeyo n'agamba nti twafunye ebbaluwa tujja kunoonyereza si be bali mu kunoonyereza Chief of Defence Forces yali mu kunoonyereza CDF bw'obuvunaanyizibwa obubwo n'amagye gaffe kukuuma butebenkevu okulaba nti tewali bazigu bayingira mu ggwanga lyaffe ne kaakati be bali mu kunoonyereza ku nguzi ku lwaki kubanga First Family balaba nti family ya M7 balaba nti kati ono abadde ayagala kujja kwesimbawo kuba pulezidenti bano bo bakirabanga ekyabwe era M7 bw'avaako oba mutabani oba ki balabanga obusika kati kyovudde olaba bayingidde nnyo mu nsonga eno otherwise kaakati ne Muhoozi abantu bonna bamwetoolodde babbi abawedde emirimu abamu babatwalako ne mu kkooti n'omulabanga bwakukuluma n'agamba nti ono mukwano gwange Honorable Mawanda lwaki bamusibye naki bamusibye kubanga yeetaba mu kubba ssente y'omuwoomusolo lwaki toyagala bamusibe kati kikulaga nti si just kulwanyisa buli bwenguzi otherwise gavumenti eno yonna baali badde mu kkomera naye n'ekirala Mwai Muhoozi ekifaananyi kye kyali kyayonoonekera ddala mu bannayuganda yawamba abantu n'abatwala mu zibesimenti n'akuba ono alumbye amaka ga Honorable Kyagulanyi n'akuba mukyala we n'abiteeka ne ku social media ng'abyewanyisa kugamba abantu bonna nga bamutunuulira ng'omuntu omukyamu kati agezaako kwegula ku bannayuganda abalage nti kati yenze awumye omutwe mu kulwanyisa enguzi wafuuka ddi omulungi ssebo Idi Amin Dada bwe yawamba obukulembeze mu 1971 n'atandika bw'atyo nga bw'asiba abali baminisita b'Obote ono abadde abasente omusolo noono n'abasiba abantu ne bakyamuukirira naye kalaze entuufu zaamala ne zivaayo kaakati ndabula bannayuganda temukyamuukirira nnyo nti kaakati Mwai Muhoozi bw'ali mu kulwanyisa enguzi kusookera ddala si buvunaanyizibwa bwe kale ye kye yalikoze actually abapoliisi be baali badde basiba ne batwala mu kkooti IGG yalina okuba ng'atambuza ensonga zino naye kati agezaako kubeegulako abalage nti yalwanyisa nguzi sinzaga nti waliwo ekiseera ekituufu n'ekiseera ekikyamu ekyokulwanyisa enguzi enguzi weeberera olina okuba nga erwanyisibwa kati bbanga lino lyonna letuze twogera ku bintu bino abavubuka ne beekalakaasa ne babasiba abamu bakyawera ennimba n'emisango egyo gyonna lwaki tebaagirwanyisa mu kaseera ako baali tebakimanyi of course baali bakimanyi naye boolyawo nga tebannatutegeera nti ono eventually ajja kwagala okwesimbawo ku ntebe ennene kaakati kumukuba ku nsolobotto naye enguzi yo erina okulwanyisibwa mu kaseera konna obaani nebino ebyokugamba nti bano mbasonyiye kati Mwai Museveni yagamba IGG bano ababbi bagendeko mpola bonna obalemerako ssente bajja zitwala ze babbye ebunaayira waakiri kaakati bazireka wano ng'alinga awagira enguzi naye naga nti bano ababaka bonna basonyiwa lwaki obasonyiwa ng'ate nabo beetaba mu bulyake kati kikulaga nti si nguzi yokka omusango gwa Anita Among si nguzi yokka yesu obubbi namba emu kubanga ebyo tuze tubyogerako naye omusango omulala gw'alina kwe kutandika okulaga ambitions nti gye bujja ayagala kwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga
kakati kyekimuleetera ebizibu waliwo n'obuntu obutonotono abamu bayinza obuyita obutono naye bulaga sigino yali atuuka ekkololo ng'alina bodyguard ayambadde amasuuti abaddukira ku mmotoka ye ebyo bizze bikolebwa ku na head of state ne vice president nga tebimukolebwako ne kati speaker kwegamba ng'alinga eyeeteekateeka ndoza ne bagamba ono nno bwe tutamukuba ku nsolobotto tulaba gy'alaga era nga bwe nagambye nti akanaafa tekawulira ng'ombe sipiika ono abadde sipiika abadde yeesoma nnyo bambi ng'agyewulira abaka ne bayimuka okwogera gwe shut up nonsense lumu nayimuka ne mugamba damu sipiika tojja n'okutuyisaamu wano maaso newankubadde gwe mukulembeze waffe ababaka bawe ekitiibwa ogamba otya omubaka nti byayogera nonsense n'ebirala okay kale lopu kale neetonze nga yeetonda ali mu kubalaata yeebuzaabuza naki juzi n'agamba mbweno last supper ne ngamba naye era bye yali ayogera bituukiridde ku ye n'agamba n'ogamba opposition nagimalawo era tekyalina makulu era mu palamenti eno gye tuddamu opposition tugenda gimiramira naki naye gwe basoose okumira yeye abantu bano beerabira munnange bagenda ne balowooza nti bakitalo nnyo ne batamanya nti gavumenti eno ebakozesa olumala obbakamula mu supu yenna nebakanyuga eri katusubire abalala nabo banaayiga kino abadde bagamba nti ffe sipiika tumuwalana amazima gamaze ne gavaayo. Alien Skin avuddeyo n'alyoka ategeeza nga bwe yeekyawa kyawedda. Agambye nze n'ekyawa kyawadda bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka agamba wuuno aliko by'annyonnyola. Nze n'ekyawadda nze byenkwano twali abe nze nja nsotuuka ne munoka yange nga gikubye amasasi nesigamba banne bankubidde kya kasita ntuuke wakama kikoze eki nkya nenkeera olulala kitegeera kuba kimanyi nti olumu ate benwanagana nabo tebali wathe kuba liplayinga nti nno oyaga kunzita nzite wayasobola kunzita ebyo bya kidongo kazina training esinga abamagye abamu kati nene training esinga bendi nabo nti bendi nabo olumu mayomba gamba nti mubaleberawo papa nenga ate bonna nze mbabeererawo kuba na training n'okusportinga nti oyo mwetaaga goza mbeera ku level ki gwe bendi nabo nagwe wali onnondeddeko Kimenke mufa ki ne Sali twali tumanyi muli ba mikwano Sali tewali kyetufa kiri awo kuba tewali kitugatta naye kyemmanyi waliwo kye bayita akabbinkano waliwo okubbi wayinza obba waliwo ayagala okubba munne gwomu kuba taafuna ku nsimbi because twakulaba nga okolera NRM no sikolera NRM wagenda n'obayimbirako no nze sikolera NRM era siri wa NRM nze ndi kyali wa president kitegeeza NRM era keyakubba fangoni emabegako nze naawe twali ku interview n'ogamba nti fangoni ogiggaddewo tukyagala kulaba abawagizi ba fango baneesibyeko era n'okuyimba okuvuddemu nako ne kuneesiba kati ate ekirala abo bengoba buli lunaku waliwo ababateekamu ssente bo babaagale bengoba buli lunaku waliwo ababateekamu ssente babaagale nabagamba nno temutani omala lwaki nabagamba nti bafaani mbatunda saagawo teri magezi olowooze nti nno okozesa amagezi mangi jangu ku tebo ngambe Kimenke guzizaako abantu bano ne bano kati akagero k'Oluganda kagamba omulogo alina emmere ye tabulwa gwatta nze siriwo nti no bantu banjagala tewali eryanjagaddeko naye munneetaaga kuba muneebeera n'ojjukya n'ogamba ne Kimenke okitegedde nze ndiwo just nga a need mina want bino byonna ebigenda mu ggwanga entalo z'abayimbi parasoking saa obyogerako entalo z'abayimbi kasita z'abayimbi kujjako singa osanga omuyimbi akubiddemu omufumbi wagenda okuva buki ayitawo ka bizinesi kabali gumiti nengamba pulezidenti ndooza napozinga nopositinga gambye ekyamazima omulembe guno eno abamu bayinza obutasoboka naye nafunye eddiiru mwedi engeri ya protecting the gain bampe license bena bali gumiti mbafulumya eggwanga nafuna ddiiru esingapo nayo eziyeeyo bagende bawakule kalala nkoma n'ennumba ate bo bagamba kikubanga tosobola kunyiigira mulala nga gwe tonnaba kwenyiigira bw'okyawa omulala nga tonnaba kwekyawa oba olimba kiba kitegeeza oba osobola okuba omuntu peeva olina okubanga nawe osobola ogikola ki okugyekuba nze ndowooza ali gumiti omutuufu waati walina okuba naye oba osobola okuba omuntu peeva nga tegwa obulamu obwagala nga ne sympathy then kiba tekigatta nyimba zonna wazijje nayo aye no bwakadinali ate bwotono ojja sinkwaddewo example kati nyimba okuzijjayo kiba kitegeeza osoose kwekyawa
watuuse okwekya endongo naye n'ogikyayira ddala bw'otyo kweyo level. Nze vuga piki nga sambadde element ne piki nenkuba ne nepostinga tizanze nekyawa dda. Lwaki buli muyimbi gw'okutteko tebakwa appreciating mulimu gw'obakoledde bakuyitako bwisi? Nze buli gwenkwatako agamba yankwatako, ne gwendekawo agamba yandekawo, ne gwempitako agamba ya abanze walutwe. Nze njagala bwe mbakutteko kati nze okuba ne bayuti baneeno sibafunamu ne just ndi mu kubeeyimirira abaali bakulimino ku byalo byabwe family zaabwe abaali babuuza nti balina kiddako. Kati maama bw'akula ng'olinanye n'ekimenke waneeno atandika olowooza nti osanga naye mu maaso eyalibeera atya. Kati affe tutandika okugayidinga bulungi ate n'otandika okuvaamu empeka ekola ki, empeka ekwatibwako. Nze bwe nalirowoozezza ate eggwanga kimanyi kye lyetaaga onfuna oba kati bo bagamba ki nti nkoze bubi okukwata ku bayuuti ne mbajjamu empeka eyeetaagibwa. Abo bennyini bagamba bakwatako be bagambanga nti nno ntambula n'amagaali ntokuba abantu naye omanyi ba transforming obajja mu ggaali gavumenti n'ebeetaaga emikolo gya gavumenti gyonna egisinga abo bagikavalinga baddoogo bange. Ffe twagala ku ssente abaali naale babagamba ki sajja bannabye ekisege kya ssente sinamyadde olw'ataano. Kati n'abantu n'abandabe bati olumu nga ngende wa muzeeyi balowooza nange ze nina ewaka sinamyadde olw'ataano. Sibamyadde n'olw'ataano anko. Obeerawo otya ensawo nkalu kati awo webale nnyo. Kati ze nagamba nti ensi ina dimension 3: talent, title ne capital. Kati nze ndi ku talent ne talent imaneeta capital ne capital imaneeta title lwakuba capital tereeta talent. Ofunye kati nze ku bbeeyi yange era ku akawunti yange y'obwakabi yenze Elon Musk naye kati obuzibu mu nsawo naye ku bbeeyi yange bw'otuuka mu banka y'obwakabi bayita batya abakabi bayita batya wakabi bali ba superior bebakabi kati nizo okuba nina safety deposit box. Bweteta mudabadde mulabi mulungi alikuwekumira ku Newspark channel kankusaba berenga subscribinga, likinga n'okuleka obubaka bwawe mu comment section. Beera bulungi weeraba.